tuli ku BBS Telefina alw'omukaaga wetuka saawa bwezi omanya nti program olimi n'obulunzi iyo nange fe abalimi ate nammwe abeeteekateeka okuyingira mu by'obulimi n'obulunzi atwaga tujja kuwa amagezi gonna okusobola okulaba nti obulimi obutegeera busobola okuyamba mu byenfuna nga gwe omuntu ate n'okukekkereza mu nfulumya ya ssente okukendeza ku nfulumya ya ssente nga tufulumiza ku mmere ku byokulya kusingira ddala vegetables na fruits ate n'emmere endala yonna okutwaliza mzedi patoka terega the farm chief ndi ku Jero Farm bali Kawuku Entebbe Road ate balungi nnyo mu kya agrotourism so bw'omala obbiraba wano jangu balambuleko bungeri bakusomese ate ekintu kibirenga kikutambulira bulungi nnyo mu ngeri ekyasinza okubeera nga ate yakabiddala prime power be bateekamu ssente bagamba batya nga bw'olaba emabega wano we tuli bagiyita hydroponic farming pipes zonna bw'onooba omaze obbisoma bulungi ku Jero Farm ojja kujja ate ogende mu prime power oguleyo pipes ezisobola okutambuliza amazzi oguleyo bupampu obusobola okujja amazzi mu tanka ng'era bw'oziraba zisobola okuba nga zipampinga amazzi osobola okukola obulungi ku kirugendo okusomako olunaku olwaleero Nutrinova oyina ente y'amata ya nnyama nkoko za nnyama za magi supplements zonna gamba nga vitamins gamba nga eddagala lino lisobola okuyambako mu kukuuma faamu yo nga namu aba Nutrinova banoonyeeko mu maduuka agonna ageesigika agatunda ebyo bye tukozesa ndina omugagga omubede muganda munnange yes thanks okukulaba mugisha yes weddira ki nedira oyo atagala kulima eyakyawa okulima twagala kulima nange gwe nkyawa buuza kubatulaba ku BBS abatulaba mwenna n'abatugoberera ku mukutu gwa BBS Telefina nsanyusa nnyo balaba amanya Mugisha Richard era nze mulimi era tusangiddwa wano ekisubi kitala era Jero Farm kwembeera era kwempangalira nsanyusa nnyo balaba tovaawo hydroponic farming okulima ng'olima ku mazzi ebintu ebimu nga tulaba nga ebitasoboka naye nga ekyamazima bisoboka okulimira ku mazzi tugenda kukisomako olunaku olwaleero kikwetaagisa ki okulimira ku mazzi oyinza okuba nga wooli lwazi nga tewaliiwo ttaka naye nga ate oliwo oyagala nnyo okulima bisoboka omukulu byagenda otusomesako olunaku olwaleero hydroponic farming byebiki neyanza mukulu katerega enkola eno nyangu era mwenna abatulaba hydroponic eno system yakuyamba kwa bonna abagamba sina ttaka era nga bw'okimanyi nti ettaka kizibu nnyo mu Uganda nabo bonna abalina ekifo ekitono hydroponic ekyokuddamu ekyange naawe okusobola kwetuusaako enva zonna za buli kika kyonna kyoyagala ate ekirala okusobola kubeera nga omwaka gwonna nga olina enva eziriko mu ndimiro yo era kati enkola eno yeriwo era ye trendinga soilless farming soilless farming yes soilless farming okulima nga toyina wadde ttondo ly'ettaka nga toyina ttondo ly'ettaka ate n'okubanga olina ekifo kitono kati nga bw'olaba ino hydroponic system eyina 8 meters olimira wano accommodatinga ebimera 300 8 meters ze foot meka manya abalimi bafa bamanyi ebya foot bw'omugamba meters kimuzibu no 8 meters ze foot 2 oba 26 okuva ku 2 ku 26 kumeka ziri ku 3 ku 8 kubanga kati obugazi bwayo ziri mita 1 oba fuuti 6 then obuwanvu ziri mita 8 ze fuuti 2 2 ku 3 yes tulimirako ebibala bimeka 300 mu kifo ekitono nga bwe kiraba bwe kityo kyotasobola kukola mutaka ejjereere ekyokubiri ekintu kino kikuyambako okubeera ng'olina enva mu season togwamu katolaba nga bwe tuli musano gw'amaanyi okuva May nakati naye ate bitunulire nti biri clean tebiriko buwuka ate tebiriko ttaka ebiseera ebisinga ogenda mu kifo n'ogula envaazo naye ogenda kukakana nga zirumira kati ensonga eno ye solution y'okubeera n'ofuna enva nga tezirumira teziriko ttaka teziriko buwuka ate teweetaaga kinene nnyo spacing ya wano eri etyo okuva walina baganda plant to plant plant to plant it's just nga 3 centimeters oba 4 centimeters okuva plant to plant so kantu katono nnyo
spacing yayo ate n'ekirala abatulaba nti ono oba osobola kulima ebirime by'enjawulo kati nga bw'olaba mu kifo kino wano waliwo ebika 7 tulinawo keeru tulinawo sirale tulinawo spinach tulinawo record tulinawo butterhead tulinawo lettuce byonna birimawo osobola n'okuteekawo sukuma wiki buli kimu kyonna ate waliwo n'enkola endala osobola kulimira n'ennyaanya amazzi matono gosobola kossa amazzi tuteeka mu litaazi 5 oluvannyuma lwa weeks 2 amasannyalaze gaba matono kati nga system eno ebyokozesa omutwalo gumu n'ekitundu omwezi so kakati siraba lwaki nze naawe tetusobola kulima n'oba nga oli mu kibuga onawo oli system eno kyekyokuddamu kyo tulaba eno gye tulimira bulijjo waliwo moments wezituuka nga we have to apply fertilizers ez'omu ttaka gamba the likes of NPKs the likes of oba ne bwe kiba bino ebyaffe organic kalimbwe w'enkoko busabwa nte busabwa mbuzi wano ekirime kiriira ku ki mu hydroponic kakati mu hydroponic ebintu bibiri tuteekamu amazzi aga bulijjo ne NPK fertilizer ey'amazzi liquid gye tuteekamu etanki pumpinga mwe tumixingira oluteekamu akadomala kamu ka 5 litre mu liters 5 naye ne running just tusigala nga tuli feelinga oluvannyuma lwa wiiki 2 ne tubeera nga tulina ebirime byaffe ekyokubiri n'obwoba nga sente zonna zoteekamu ozijjamu kubanga abantu beetanira ebintu bino abantu gye baba beetaaga vegetables nga ziri clean nga ziri fresh eno system kyekyokuddamu kyaffe kati nnyo mwawe mugisha ekirime kino bwe kitambulira ku mazzi oba mu nkola eno eya hydroponic oyagala kuŋŋamba bwe kirime kyonna kisoboka okukirimira wano oba kulimirawo just vegetables okusinga ebika bya vegetables naye ate waliwo n'enkola endala etuyambako okuba nti n'essaawa zino osobola kulima ennyaanya kubanga tukozesa dutch buckets waliwo dutch buckets esobola kuwanira ennyaanya kati bw'oba nga oyagala kulima ennyaanya ng'osobola kino kisobola waliwo ne system esobola kuyambako okulima nga green pepper okitegedde so kakati for now eno ye kuyambako okulima buli kika kyonna ekya vegetables oba enva zonna ezigwa mu tuluba eyo tuli ku BBS Telefine program yeeyo obulimi n'obulunzi nga tuli ku Gero Farm ekyamazima kyanjawulo kye yatulaze akugambye nti kikwetaagisa ssente ntono ddala okulima ekirime kino ekyamazima birabika bulungi era nga naye bw'obeera nga ate obiraba kale njagala kubuuzaako ku mukama wange Reverend Father Stephen Semakula chaplain w'abavubuka wali ekyengeza oyutya nkakasa nti bitambula bulungi nnyo n'abakulu bonna b'okola nabo bandabire nnyo bandabire ddala ate mukama abongere ekisa tuli ku Gero Farm ndi ne Mwami Mugisha akyatusomesa ku hydroponic farming lwaki omuntu yali badde yettanira hydroponic farming kale wadde ali wafunda n'atakozesa kataka ke wansi ekisooka kya byonna nga bwe mbagambye nti system eno nyangu nnyo kubanga yaccommodatinga etwala ebintu bingi mu kafo akafunda mbalaze nti eno already zino plants ziri 300 obwandyagadde kukosa ettaka wansi oba olina okusuka kana akafo kemulaba ekyokubiri nti osobola kukola ekintu kino ng'ekyobulambuzi abantu ne bajja kati ngaffe Gero Farm this is part of our agrotourism system abantu baagala kujja balabe kino ekintu kikola kitya bakikozesa batya ekyokusatu bw'oba oyagala kuyingira mbyo okusuubula oba commercial kati already nga hotels these are the vegetables zezino enva ze baagala kakati bw'oba oyagala kusupplyinga nga hotels restaurants n'amasomero ene system kubanga already ffe tulina amasomero ge tuweereza tulina restaurant tuweereza nga ku Gero Cafe kubanga already Gero Cafe yetwala most of these vegetables abasinga be tuliisa balya vegetables ate bazaagala nnyo kubanga ziri clean tewali kirala kyonna ekizikozeseza so kale olw'ensonga efaanana bwetyo twandyagadde abantu beejumbire tulina abapartners baffe be tukola nabo Urban Greens ye company eri muno mu Uganda is Dutch based is constructing frames zino era we are in partnership era bw'oba ogyetaaze
osobola gifuna ate toweerayikira nti yabbeeyi nnyo esente zonna z'olina batandika ku mitwalo 75 n'okudda waggulu kyonna ky'oba osazeewo ekisembayo nti olaba nga buli tires zino oba levels zino osobola kutwala eddaala limu eddaala 2 3 4 paka wonna wayagala kati ng'eryaffe likosesa amadaala 6 naye ssebo kituyambe nnyo okukyusa endabika n'enkola ya Gero Farm era this is a game changer ku Gero Farm naffe tusuubira nti naye gy'oli obanga tokiina jangu okitwale esente zonna z'olina oli waddembe okunegotiatinga Urban Greens our partner ejja kusobola okukola kyonna kyayagala ekijja mu ssente zo. Tuli ku BBS Telefina program bulimi na bulunzi Prime Power Uganda ebateekamu ssente oyagala mpiira zinatambuza amazzi ku faamu yo oba yante oba yakulimira mu mpiira ezo zitambuza amazzi oyagala ku harvesting amazzi ogakuume season ey'omusana egenda okutuuka enveera ezo ezigalembeka obulungi ojja zijja mu Prime Power oyagala kukola annimiro okulimira ku mazzi nga bwe tulaba wano nalabye n'oluzzi waggulu eyo nga lwabiveera osobola genda mu Prime Power wali mu Ndeeba ate ne Newtonova bye batuyambako okulaba nti tusobola okutuusako programu ng'eno kusoomoozebwa ki okuli mu nnima eno ye hydroponic ekisobola kusoomooza mu ndima eno kwe kufuna nga obuwuka bwe butera kusumbuwa nnyo abalimisa system eno ya hydroponic mpozi n'amasannyalaze nga gavuddeko naye eky'omukisa omulungi nti tukozesa amasannyalaze ate osobola kuteekako ne you can switch to solar power so ebintu ebiri byonna bisobola kukola kyekyandibadde ekisoomooza ekisingako nti amasannyalaze nga gavuddeko ate nga toli kusola naye solution weeri bwe gavaako buli luvannyuma lw'essaawa emu in one line oba oteekamu ebikopo 2 oba 1 liter ebyamazzi ani nebisigalawo so kati gwe kubeerawo osobola ng'oyiwako after 1 hour. That is the biggest challenge that in case power goes off nga tebisobola kufuna amazzi naye osobola kukozesa manual n'oyiwamu in every line oteekamu lita emu. Singa nga bw'okyogedde nze ne ngikola naye nga wendi tewali masannyalaze naye ne ntandika ng'okuyiwangamu amazzi manually nga ne sola sigiina mba sisobola kumalako. Bw'oba okisobola nga kisoboka naye tewali kitasoboka eri omwana w'omuntu byonna bikola nga samona bwe mba njogedde olulimi olwo naye nga kisoboka ne sola naye isoboka kubanga sola sigisuubira ku very expensive okusobola kupowalinga system ng'eno naddala nnyo okusinziira ku obugazi bwayo oba obunene bwayo tewali kigaana. Bubaka ki bwowa abalimi bantu basooka bayizesooka abantu bawe ennamba y'essimu abantu basomere ennamba y'essimu abaagala okukulaba okubasomesa ebintu nga bwe biti ate naawe ofunemu. Tweyanza nnyo omwami Katerega naffe mwenna abatulaba mwenna abatulaba nga bwe mbagambye nti Gero Farm eri located wane Kisubi jangu ku Entebbe Road wane Kisubi opposite Savio. Enamba yaffe 752-960057 0752 960057 tujja kusanyuka nga tubalabyeko just funayo akantu katono kaleete otubeezeewo naffe tukubeezeewo. Kulwa government funayo akantu kati nyojjo obabeezeewo nabo bawe nga bakubeezaawo mu ngeri ekyasinze okwenuma. Hydroponic farming eno kyenjizuddeko nti olimo dda waggulu bwenjitunuulidde bwe nti olimo oyambuka amadaala simanyi waliwo ekkomo woyina okukoma nti bwe tutuuka oba ku madaala 12 wewe bakikolera oba awo mwe mwakoma weyina okukoma. Tewali komo naye kiba kyetaaga nti wosobola kutuuka n'otuma omukono gwo ne gutuukayo nga wagamba nti omumpi akwata wakoma kyobumpi kireke gwiwa buyi tukoma kati so tewali komo naye kiba kyetaaga nti harvesting yo ebe ng'esobola kubeera easy so amadaala gasobola kubeera nga gakola bulungi is up to 6 kubanga kati eri 6 so bw'oba muwanvu bulungi ne weekakasa nti onoosobola okunonayo ku 10 ng'ogenda ng'oyambuka waggulu. Poza ekyokubiri tekyandibadde kirungi okugiwanika nnyo kubanga omuyaga guyinza kujja ne gukola ki ne gugitwala kale enkola eyo n'ogiteeka ku level nti esobola okuyimira kubanga kati omuyaga tegugitwala. Ekyokubiri lwaki tuteekawo akaveera kano waggulu kwe kukendeeza ku temperatures oba ku regulating temperatures omusana ne gutabeera mungi nti n'obwenkuba bwetonya ate ereme kubeera ng'eyongeramu amazzi ate nga tukozesa amazzi so waliwo amazzi ge tuba twetaaga nga sigala gayina ekiriisa ekigere ekisobola kubeezaawo ekimera. So kitegeeza nti omuntu ali ku hydroponic
talina kukozesa mazzi gano malaga kwongerezaako nti ate enkuba yazze erina kubanga etambulira ku system kuli kubanga tuboteekamu amazzi olina okubeera ng'oteekamu ekiriisa ekigere n'omanyi nti kino kijja kukitambuza okutuusa ku nebbanga n'oyongeramu obwongezi naye ate bw'osigala nga si wabike amazzi ne gayingiramu nga bwe gagala katugambe ng'enkuba awo kiba kitegeeza eba edalutinga ekiriisa ekirimu kati ekitegeeza nti ekimera kigenda kutambula nga bwe kisuubirwa. Ennima ya hydroponic vis-a-vis n'ennima eyaffe nga ggwe Director General Farm omuntu yalisinze kwettanira ki? Ayettanira hydroponic lwaki? Kubanga essaawa zino olw'enkyukakyuka y'obudde njagala tunuulire tuli ku farm naye bw'otunula ku spaces oba open land kati bye tulimye na bino twabisimba omulundi gumu naye ate bino birabika bulungi birimu ekisoomooza ate jjukira olwa bacterial diseases eziri associated n'ettaka ziba nyingi ate zaataakinga naye wano this is easy to manage. Sibula abatulaba neyanze nnyo era nsaba mwenna abatulaba obanga oli mulimi naye ng'olina by'oswagolinga nabyo nga tolina system eno weetanire totya esente zonna z'olina osobola kufuna system eno. Ekyokubiri jangu ku General Farm nsaba ojje tusome tuyige wamu tujja ku supporting ekira General Farm kyekola bw'obanga weetaaga okubanga tukwongereko omutindo ku byokola tusobola kujjeewo ne tukutuukira n'oba n'otutuukira ne tukola wamu ne tukwongerako ku mutindo ku byokola kubanga gwe mulimu gwaffe ogusinga weetuli ku lulwo. Yoyo bba wa mukyala Mugisha. Kale naye nga tubebaza mwenna batulaba njonna gye musinze tutulabira wali mikoja abaswiminga live ku www.bbstv.ug abaswiminga live ku YouTube. Ndowooza otunula bulungi nnyo nkakasa nti oyigidde ddala bulungi nnyo bw'otunuulira kano akantu balyako dda bazze banogako ndowooza kwe kusaplayinga kwatugambye nkakasa bw'onooba owaddeyo okujja n'onyumya nabo bulungi nnyo bajja kulaga ekyamazima eriira kanyonoone naye tewali kyakkola tujja bannyonnyola katuuka ne kagumira ddala temuliimu ttaka bakama bange nsose bagamba kanyonoone kati bino mwemugisha sooka ojje kati bino bwe biriggwako muba mugirongoosa mutya kubanga kati ndaba nti ate oba oleseemu obukyafu bw'emirandira ogisumulula olina wogisumulula kati n'olongoosa n'odyoka n'okola ki n'oliplacing kubanga kati actually nayo ate eyo nyangu ya cleaninga compared eri ya PVC so eno yo ojjako ku top n'ojja mu gundi eno ekiveera ekirimu oba detox style n'obisumulula n'oteekamu ebipya kubanga kati jjukira bino bijja kutuuka ekiseera bikole biggweewo katuba tuleeta siriring oba enda okwempya ne tusimba bupya. Kati kano kamalamu bbanga ki? Kano kasobola kumalamu emyezi 3 oba 2 nikabanga kakatiye netuteekamu akalala era nga bwetawa abalaze ono ojja tuteekamu ki tuleeta endokwa ne tuyisaamu nga bwe n'abaleze wali n'oluvannyuma n'oteekamu n'olinda okulya ekintu ekiwedde era kamba buli kati nga bwe n'abagambye nti this is clean you just harvest and eat. Nange ndye kula agambye mbu it is clean you just harvest and eat. Olirawo anya tuyira ku migaati n'ojja mu maka endowooza nga bwe kawooma nti batunyigire mu twatandise okulyanga embuzi abasinga okwagana buno bulamu weeyongereko buno bulamu weeyongereko nanti twala kwebaza mwenna batulabe mu programu eno gyegweredde naye badda naye nga twebaza mikajja pa prempa mwe batuteekamu ssente mugendeeyo mu ndeeba mugule ebintu ebisobokuyambako mu kutambuza amazzi mu nnimiro yo mu faamu yo ate era naawe ayagala okuyiga engeri gy'osooka okukolamu bagiyita mash ebyuma ebyo ebikola emmere y'enkoko
ebyuma ebikola silage byonna babiina genda mu Ndeba Kunaja building obulamu bujja kukyukira bulungi. Then Nutrinova nabo supplements zonna basobola bulungi okubanga ate bazikuwa awo wonna wonoobeera ogenze ku dduuka nga lyesigika. Tetusobola kusingako wano twagala obbagaza ebirungi ebirere. Lucia yali nakigudde yagatta ebifaananyi bino namuganda yange Hira Kigozi ye producer wa Sieno ate nange Dipatoka Terega the microphone guru the farm chief Ssaabasajja Kabaka awanga.